they have for a very long time supported Mr. Museveni, but they are saying that's going to change today. So let me invite Alex Nabasa and his team. Please come and join me here. Let's see how we. Please come closer. Come closer. All right. So this is a part of a small team of those that are crossing over. A number of them have not been able to join us today, part of this team, because of transport challenges. But these ones have come as representatives, and so I'm going to allow Alex Nabasa to talk to us very briefly, and then we shall officially welcome them. I'll invite my comrade leaders to join us as we do that. But Alex can talk to us briefly now. Our power, people power, people power, our power. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda eno. Amanya Nabasa Alex. Ndi musanyufu nnyo akensusu mwe mutasuubira okubanga mbajoyiniza olunaku lwaleero. Nze ku lwange buli we ndowooza mmanyi nti ntuuse mu nsi ensuubize. Ndeese ttiimu yange newankubadde batono naye nga balina ttiimu essukawo wano, kubanga ttiimu eno esinga si ye Kampala, Nakaseke district, Kyankwanzi, Igomba, then and Rushere. Nze kenyini kamwa kwogera nze yabeyitidde kubanga twakola enteekateeka nga ya ku Mande ne bigaana naye ky'omukisa n'embeera nabo. So nga tuzze wano okujoyininga people power. Tuzze nga tetukakiddwa, nga tebatuguze, nga tebatusindise. Naye tiimu Slip ng'abavubuka twasazeewo tujoyininge muvubuka munnaffe. Kubanga buli wenda bamukulu zaake ng'atambulira ku miggo nakyo kinyongera amaanyi okubanga sikyebaka. Ne ŋŋamba nti nyingire buli wamu naye ndabe nti tutambula ne Mwami Kyagulanyi. So nga kye mbasuubiza ekisooka, mbasuubiza nti mu mutima ogwange siinaamu buli yake, siinaamu kintu kyonna, kubanga oyo mba nsazeewo okwekolera ekintu nga tewali ankase, nkikola n'omutima gwange nga gumu. Nasazeewo nkikole nga sikakiddwa, ne nkikola ate nga ngenda kituusa we njagala. Kubanga sisuubirayo kipya kye nnyinza okulaba kye sirabangako. So nga ngenda kukola kino ekintu, nga ngenda kweyambula ekyambalo kino n'omutima ogukirimu. So saawa zino naleese ttiimu eno nga nsaba ekintu kimu, newankubadde nti amaanyi mugateeka nnyo mu kibuga naye ne mu byalo tulina amaanyi. Nga tukyasinga obbanoonya naye nga tetulina mukisa gubatuukirira. Kubanga abavubuka bendeese abasinga bava Ngoma Nakaseke district we tubadde tusinga okufefeta akalulu. Ffe kennyini ffe tugenda okukafefeta nga tukafefeta Mwami Kyagulanyi. Ffe ng'abavubuka bwe munaatukkiririzaamu ne mutuwa ttiimu, twagala tukkirire Nakasongola, tukkirire Nakaseke district, tukkirire Kyankwanzi, Lwamate, tukkirire Rushere ne Igomba, kubanga ttiimu nziina. Wabula kye nsaba buwagizi bwammwe tutambulire ffenna. Nze nkimanyi nti tewali nkyukakyuka yonna, wabula enkyukakyuka eriwo yakukyusa bukulembeze. Ate nga kigenda soboka kubanga kirimu n'omukisa. Ekituleese wano olwedde gubadde mukisa, tegabadde maanyi gaffe, naye tetumanyi naffe kituyingiddemu amaanyi agatusoboseza otuuka wano, ate nga kigenda bbaawo. Nze natandika owa mobilizer mwenale mu 21 ne ntandika okunoonya akalulu ka Muzeeyi Museveni. Nkanoonyeza era ngezezaako. Nazaalibwa ndi mulamu nga sirina bulemu bwonna, naye piki yatuuka okunkuula erinnya nga nvuga bakadde kubatwala ku polling station okulonda Muzeeyi. Bwe bulema bwe nasigaza. So nga nsaze obulema bwe nafunira ku Muzeeyi. Era nsaba maaso ga kamera zino Kyagulanyi waali.
sigenda musaba kintu kyonna, sigenda musaba motoka, sigenda musaba sente kubanga taziina wa mazima na bwenkanya kyafiirira. Naye nsaba nyambe ekintu kimu nga sinakira ne ku ground anyamba ngulire erinyo lyange. Njagala kuddayo nga nakaseke eraba nga nina erinyo lya Kyagulanyi kubanga ngenda libagamba era ndibalagireko ddala kubanga lyavaamu nga ndi mu kampeni ya muzeeyi, njagala liddemu nga ndi mu kampeni ya Kyagulanyi. Nsabye bwe nti mu maaso ga kamera Kyagulanyi sigenda musaba motoka bw'atagiina, sigenda musaba sente taziina, afiirira mazima na bwenkanya era naffe tuleetedde omweyungako. Naye agenda kunyamba ekintu kimu, antwale we bamanyi batunda amannyo aligula aliteekemu, bw'amala oliteekamu nzikirire ku gurawundi nga nina erinnya lya Kyagulanyi. Bw'anankolera ekyo nzajja kuba amaze kubanga nina obusobozi obuligula naye njagala lya Kyagulanyi lyennyini. So nga kyensaba ekisooka nebaza mukulu Kidandali yatulaze nnyo omukwano. Nze bwe nasooka okujja wano abantu baaneralikirira nnyo nga bamboola nempira nga n'omutima gukyuse ne nga Mukama nayagala Kyagulanyi nga tewalanguze lwaki mbonaabona. Naye kyansanyusiza nnyo ate oluvannyuma okunda gw'omukwano ogwasusse nange ne ngamba ttiimu yange tebajja tuswaza, mujje twegatte ku people power, amaanyi ge tubadde nago mu byalo tugateekemu nga tunoonyeza obululu ono omusajja kubanga tusaba mu byakola byonna asooka tuwa ebitebe ebya people power mu byalo byaffe. Bw'amala okunteerako ebitebe nze abavubuka bange oba ttiimu yange baripootinge ngaawo batandike omulimu kubanga amaanyi bagayina. So ekindeese nga mmaliriza tuzze kyuka mu kukyuka kwaffe tubadde n'ebizibu bingi mu NRM. Ebizibu ebyo nga ffe abavubuka nga tetuyambibwa nga tebatumanyi, naye ate nga ffe kubanga natandika okulowooza nawulira nti waliwo abavubuka b'e NRM naye sibalabangako mu byalo, mpozi okwambala t-shirt ne bagenda mu Serena okulya lanci, naye sibabangako muvubuka w'e NRM Nakaseke, simulabangako Kyenkwanzi, simulabangako Kirunga ng'anoonya akalulu. So nga ffe abavubuka betumanyi ffe abasituka ne tunyoonya akalulu nyumba ku nyumba, so nga tukisazeewo tukikolere wano. Naye bitusomoozeza byonna tusazeewo tubigumire kubanga tulina projekiti yaffe ey'amata neggwaawo. Bwe yaggwaawo tetugaa nti katujjukire mu NRM kuba tugikoledde ebintu bingi. Bwe twamitinga mukulu Bala Musame ekitiibwa, naye bwe namumitinga yansindika wa Saida Bumba nansindikira mutabani we Isima Bumba naye natujolongeraawo. So ekimala abavubuka okubanga tetweyamba. Nze natuuka okutunda akamotoka kange ka Primo naye nga nteekamu ssente Muzeeyi Museveni tewali kyanyambi. So kati kino nkikoze nga tewali kyenjagala naye nkikoze lwakyukakyuka tutambule n'omuvubuka waffe yagalagaana tulina okutambula naye. Mbwene kinaani nshaba leka nshabe ebigambo biki, leka mbanze nsiimira Hanga owatutya Hanga yatuyamba kandi obu yatuyamba twahika omuhanda murungi. Mbwene imbangitu twaza kulonda Karuru omubushikire ntuza Karonda n'omutsigazi waitu aije twatanise tuze Karonda kandi mangu tuija Karonda abo kubanyina abatsigazi bamaani tuyine kitirihire nkayitwa abatsigazi nkabatsigazi ba Ngoma nkabatsigazi ba Igomba nkabatsigazi ba Kyenkwanzi barihire nyonje nziro mbatsigazi bangambire bizibu byabo nanye natamu abo kuba tinkwenda ngo baheze mu bwesibu najya ntumwe kitirakore mureke tujye ninjye umuhanda Hanga yatereta atya. So abishemu ni mangu tuija kora umurimo kandi tugusya turukwenda. Mbwene nani shaba ononsonyo mukama wange nawe vuka benjegera bogereko. Omujeka. Owache kwanza. Jangu. Balamusiza bannaye. Amanya gange nze Mugabo Alex. Amanya gange nze Mugabo Alex. Nganvira Kyenkwanzi district. Ono omukulu gwenze naye wano ye mobilizer wange. Actually almost yansobosezza okubanga nzija wano. Kubanga kyenkanja buli kimu kyonna yakitegese era okulaba nga ntuuka wano. Bannange nze sijja kwogera bigambo bingi. Ekituufu kiri nti ffe ekitulese wano nsonga ya kulaba nga
tuva we tubadde tuteekinga step eddako mu maaso kubanga nze nazaalibwa omwaka gwali gwa 1986 kitegeeza gye myaka nga 35 oba 34 kati obukulembeze bwaffe bwe tubaddemu nsuubira kyenkana bwe binkuzizza nkuziraba we ntuuse kaakati nze ndaba nga tewaliiwo nkyukakyuka y'amaanyi eriwo so mbadde nsaba nti tukwatagane ffenna tukwataganye n'omuvubuka omuto alina fresh minds fresh objectives tulabe awantu we tugenda okutuuka. Alright. Bashamwe twabakiira. Twabakiira mwebale kikemwe. For gender balance also. Sanyusa balaba bassebo ne bannyabo. Nze wano wa muganda wange ono ye yampise nze mbeera mu Kiganda nti analogi naye nange kyenkooye Museveni siganye nyinza okuba nga nyina bwemuyita naye ate tewali kyanyambye ekiri awo kati kyetugezaako okwogera kiri bwe kiti naffe mutugoberere Kyagulanyi tewali kirala kyekituleese wano kama bawo omukisa. Okay. Alex ojja komawo maaso wano okuvaayo mu ngeri y'obumalirivu ne mugamba nti newankubadde tubadde ne Mwami Museveni okumala ebbanga lino lyonna naye kati tulabye omusana twagala nkyukakyuka bannaye abali abayireyo nja bakubiriza nti abantu abambalanga Alex ne banna abalala tetubaboola tubasikirize fenga people power kyetwagala okukola so tetubakolako fujjo tetubasindiikiriza naye tubapoloote kubanga nabo banyigiriziddwa okumala ebbanga ddene so tubasike tubapoloote bajje batwegatteko ffenna tulwanire enkyukakyuka si weewaawo kyuka nkyogere mu luzungu. So people power supporters out there wherever you are, our urge to you is whenever you see people like Alex dressed this way, let's not shun them, let's not push them away, let's try and pull them close. Because many of them are oppressed too. Wherever they are grappling with one challenge too many. So let's try and bring them on board so that they come and we join hands and liberate our country. Because this is not just a question of NRM. And as you know, within the people power ranks, we have some NRM members. Honorable Patrick Nsamba, John Baptist Nambeshe, Honorable Asidri, and a plethora of others. They are NRM card holding members. In fact, they are MPs on the NRM ticket, but they are saying we want change. So let's embrace these people. Let's allow them to come and join the fold so that we together get to liberate our country. I was about to say hallelujah. So welcome you. I'm going to invite my colleague leaders to, for starters, wants to give you some people power attire. And also, at some point today, we are going to take you to meet our leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who will officially welcome you. So we have a beret for you, the leader of this team. People power! People power! Please come. Hallelujah! And I know we have some t-shirts and masks that we want to give. Let them all come there by spreading. Let's spread. Let's try and spread across. Timina, I'm going to ask you to just put a little bit of space somewhere there. Misho, get close. Just get closer so that people see you. Okay. Thank you. How agenda? Tiwe team leader. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. Wange wangudde tuliyambale ngule ipopa wange wangudde tuliyambale ngule
tulivimba mu Uganda epya. Unatisha jendala. Banja batamukiye. Boss. What him to want fira. ayagala kusigala naye Tugenda funa. yambalire t-shirt zenda kiyinza obutansobokera ddala kati eno giteekaho kati It's okay. They come later. jike Enkofira gidieko iyo. The orders are so many. Let's have some discipline. kofira jike kali kakadizi kankwene yangu banga musajja Mwele mask sigera jibu eri tulivimba mu Uganda wano katumambulire eddala ono yambala engule zimasama olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda Okay. Where is the lady? Where are the ladies? Please come. Our power is people. People power. Tuwanike mkono for the camera. People power. Our power. People power. All right. Thank you, ladies and gentlemen. I know there is so much excitement, but let's calm down. Let's take our seats. Amina bana. Nekirala nga kisinza ntiimu yange bamu baveredde kyankwa abalala gomba abalala lusheera abalala kabaale nakasongola be bantu benzize nabo nga bazze nga bali mu mazima nabwenkanya Mr. Kyagulanyi bw'okwatagana naffe okufa n'obutanyagwa tugenda kunoonyeza akalulu kubanga ffe bamu abadde bakanoonya ffe bamu abalondesa ffe bamu buli kimu so nga tusazeewo ng'ekibiina kyaffe ne tusituka abazeeyi tebagenda tusinga maanyi tusazeewo nga ffe ttiimu abavubuka tukunoonyeze mu mazima n'obwenkanya kubanga kaakalulu okayinayo tusaba otuwa ebitebe engoma nakaseke otuwa ebitebe nakasongola otuwa ebitebe kyankwanzi abavubuka gye banaatuukiranga n'egomba so bonoba okitukoledde omubaka ojja kuba otumaze ebisigadde obitukwasa kuba tuli bavubuka so neyanziige kuno mukisa gw'amaanyi okubanga ekirooto kyange kituuse kubanga siimirirangako ne pulezidenti w'eggwanga people power naawe mpaka bw'olutuuka ku mazima kyemmanyi lwaki ensi ekuyiganyiza mazima na bwenkanya nze nga nze kennyini ayimiridde wano owulira nti noonyeza obululu buli nsonda naye okuba lyaffe lyalemeramu ebinnya tebatuwanga kkubo mwaka ku mwaka batulimba buli lunaku tetulina kkubo tetulina masannyalaze nga ffe abavubuka batunyigiriza ekimala ne tutuuka okwekyawa so sifuddeeyo ekinaddira kyonna ne kulina ssebo so ebigambo byange byeyo tetuli mu politics tuli mu reality tuli bavubuka muli bavubuka bannaffe tetwogerako ge mazima tetubyogerako just nti kubanga twagala kufuna sente tetubyogerako kubanga twagala kufuna bifo netubyogerako kubanga twagala okukyusa ensi yaffe muze mulaba nti abavubuka be basinze okubonaabona ku mulembe guno oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki ffena tubonaabona kyekimu ate ensi yaffe bweneeterera tugenda ginyumirwa kyekimu mulabye bavubuka bannaffe ne mweno sizoni ya covid eyongedde otugula amaaso
tulaga ebizibu bye tulimu ng'eggwanga. Bavubuka bannaffe beekumako omuliro ne beeyokya as young as 19 years old. Bakadde baffe tubawa ekitiibwa, baakola kye baakola, naye essaawa zino budde bwaffe budde bwammwe mwe okubaako kye mukolera ensi yammwe. Nga bw'okyogedde muganda wange Nabasa, tetulina ssente ffe, tetulina mundu, ne tulina amazima n'obwenkanya, era tulina abantu bannayuganda abayimiridde naffe, ate okusingira ddala tulina Katonda ayimiridde naffe. Ebiseera bingi nnyo buli gavumenti weeraba abavubuka nga bavuddeyo ne batandika okwogera amazima, bwe baba tebabakubye emiggo oba batiisa basiba babawa ssente. Kakasa nti tebajagezaako basiba kuba bamanyi nti amakomera abantu tebakyagatya, ate n'okujjula agasinga gajjula, kati bagenda bawa ssente. Era nga njagala kibagamba bannange nti kuno eno endagaano temugikola na Kyagulanyi, temugikola na Ssenyonyi oba na Lubongoya oba ne Flavia. Eno endagaano mugikola ne bannayuganda, kuba naffe twagikola ne bannayuganda. Nange kennyini omukulembeze wammwe ebigambo bye njogera bulijjo bye ŋŋamba abantu, singa nkeera ku makya ne mbikyusa bankyawa n'essaawa tewera. So manyi nti bagenda kubayita, bagenda banoonya babawe ssente nga baagala ebigambo bye mwayogedde mubikyuse. Lwaki? Kubanga kino ekikolwa kye mukoze kisindise message eri bavubuka bannammwe eyo wansi, ate nabo bajja kusindika message eri abalala. Bwettono bwe tusobola okutaasa eggwanga lyaffe. Nze nsanyuse nnyo kinyongedde amaanyi. Kino ekikolwa kye mukoze kitulaga nti bye twogera tetulimba, kitulaga nti bye twogera si byaffe ng'abantu wabula bya ggwanga lyaffe lyonna. Era nkakasa nti bannaffe abalala bwena banaalabira okulabirako kye mbawadde, tujja kusobola okununula eggwanga lyaffe. Eri bavubuka bannaffe abalala n'abo abakyakola ne NRM, obuzibu bwaffe tebulina NRM n'omulundi n'ogumu. Obuzibu bwaffe bulina butali bwenkanya, the injustice. Twagala bwenkanya era twambala bwe tuti ng'akabonero akalaga nti tuli ku mazima na bwenkanya. Twagala Uganda ewa equal opportunity buli munnayuganda. So nsanyuse nnyo nze ne bakulembeze bannaffe, era twesunze okukolagana nammwe, okuwuliziganya nammwe. Ate kinsanyusiza nti mulina ttiimu no sleep, tewali kwebaka, tewali kupowa. Nsanyuse nnyo okulaba nti ate mummwe mwinamu n'abakyala. Bannaffe tuwa nnyo abakyala mu abakyala abawala yemwe musingi gw'ensi, yemwe bamaama baffe, yemwe bamaama b'eggwanga. Ensi ebawuliriza nnyo ate bawanya ekitiibwa. Nammwe mukwate omumuli, ensi emanye nti generation yaffe generation ya njawulo. Tetusosola mu mawanga, tetusosola mu nkula nti ono omukazi ono omusajja, tetusosola mu bibiina bya bufuzi, tetusosola mu ngeri yonna, wabula ffe nga bannayuganda bwe tukwatagana ne tugatta amaloboozi ne tugatta obwongo n'emitima, tujja kutuuka ku kwambala engule. So nsanyuse nnyo balaba bannange, Mukama abampeera omukisa ate abawe obugumu mugumire byonna bye bagenda obbatiisatiisa. Eno step gye mukoze y'amaanyi nnyo eri bannayuganda, naye ate egenda kutiisa nnyo abo abatufuga abalowooza nti tukyali bato nnyo okwetegerera. Temuli bato nnyo okwetegerera. Eno ensi yaffe, eno generation yaffe, kino kye tukoze leero mujja kutuuka ekiseera nammwe mukyenyumirizeemu. Abantu batugamba bulijjo tujja kutuuka ekiseera twebuuze, nga tumaze okukola twebuuze naye twakikola tutya mu mirembe egyo. Abatufuga kati bwe bali myaka gyaffe bakola okusalawo nga kwe tukola essaawa zino. Era ensonga lwaki naffe tulina okukola okusalawo ate okunayamba ffe n'abaana baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa. People power, our power, people power. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eryo n'ebirala byonna bijja kukolebwako. Brothers and sisters, I'm very excited to receive you. This to me is yet another signal, another reminder that the message we've been sending out is reaching you. I'm glad to know that you also realize that we're not each other's enemies, but we belong together. We as a generation must liberate ourselves. We are not hateful of anybody. We are not segregative of anybody in terms of gender, in terms of tribe, in terms of political party. We are all Ugandans, and the future of Uganda is anchored on us. We are the generation that must decide whether to liberate our country or to sink it further in dictatorship. So this move that you've taken, brothers and sisters, is a step in the right direction. I commend you for that.
I congratulate you and I wholeheartedly welcome you. I must remind you that this has been done many times. And as soon as the regime sees young people knowing and standing for the truth, they either intimidate them, imprison them, or throw money at them. I know that at this level, you have already been intimidated and you've overcome the intimidation. But they are going to bring money to you. I must remind you that even if it was me, the leader of this movement, to come up one day and contradict the words that I'm saying, people will distance themselves from me. So remember that this covenant, this agreement, this understanding is not between you and Kyagulanyi or you and the leadership of the People Power Movement. It's an agreement and a covenant you are making with the truth. It's a covenant with the people of Uganda. You are the people of Uganda. You represent the present and the future. Let us stand together and stand for what is right, because we will not be standing alone, ladies and gentlemen. So I welcome you. I thank you for motivating us. I know this is going to be a big message to the young people out there, and let this be a spillover effect so that at the end of the day, at least all people in our generation understand that it is our responsibility, and indeed we can liberate this country if we choose to do so. I welcome you, and I pray to God that He strengthens us, we work together, move together, and wear the victor's crown together. I thank you for God and my country. People power, our power. People power. Thank you very much. Muzikirize ngende njogera oluzungu olulala. Let's take a picture with him. Just a picture with him. Is this wide enough? I mean, especially the ladies to be near him. Yes. Should they hold their... They can be here. They can be here. Ezra. Boss, vayo.